bw'oba okoze ekintu nga kirungi era ng'okakasa nti kiri mu mateeka nti n'abantu bajja kukiwagira kubanga tulabye abawambibwa bangi nga bakwatibwa nga security agencies zitugamba nti bakikoze olwa security era nga bagamba tebasobola kukukwata nga tolinaawo ki oba bintu by'olina kubeera nga onnyonnyola. Kakati ebiseera ebisinga obungi ekyo kitambulira wamu n'ekibuuzo nti ate lwaki bakutiisatiisa nga bakuta singa babeera tebakusse oba singa babeera tebakubuuzizzaawo ebyaddala kati nga bw'olaba bba wa Dr. Lina Zedriga ebyamutuukako biri gumu. Bakugamba nti togezaako okwogera, bw'onooyogera ewuwo tumanyiyo, tukumanyiko buli kimu tujja kukunona, tujja kuddamu tukupiikinge, sirika, bw'otuuka eyo sirika, tobaako ky'oyogera so nga ate tukimanyi nti nobody is above the law, teri ali waggulu w'amateeka era poliisi bwe beekukutte oba singa babeera bakukutte balina kusosa ku poliisi ne bannyonnyola kikyo lwaki bakukutte era ne poliisi erina okwennyonnyola abantu bo. Ensonga ki wabawo warrant of arrest nga eri directed okubeera ku muntu omuntu ono gwe babeera bakwata olw'ensonga eno n'eno n'eno era ero si eri okubeera nga bakinnyonnyola. Naye munnange Lina Zedriga yabadde annyonnyola nga atunyumiza butya bwe yabambibwa ne experience gy'alina kati okusinziira ku biki ebyamutuukako. Ono essaawa eno nga ye acting president owa National Unity Platform Dr. Lina Zedriga Waru nga gwe mundo ogwasookedde ddala okubeera nga ayogera ku mbeera ey'entiisa gye yayitamu ng'awambiddwa n'okusibwa gye bamuteeka eyo kubanga jjukira baasooka ne bamuteeka eyo mu Torture Chambers nga teri amanyi gy'ali, bamuteddeyo mu danjoni zaabwe. Oluvannyuma ne bamwegaana tebamumanyi ate oluvannyuma ne bakola ki? Ne bamuleeta. Kakati yagamba nti bano bacaptors abaamukwata abaamuwamba baalabula mbutagezaako n'ayogera eri bannamawulire nti akuwe press conference ayogere kubanga bw'onookikola tujja kuddamu tukukwate kubanga omuntu baali badde bamuleka. In fact bwe baali badde babuuza abantu temwakwata waaki, nsuubira okubanga omwogezi w'amagye oba omwogezi wa poliisi yali badde amubuuze ye kennyini ajja kubabuulira ekituufu. Naye bamugambira eri togezaako tobaako ky'oyogera. Kakati munnange nga ayogerako eri press briefing olunaku lwabadde lwakuna, Dr. Zedriga yeebazizza nnyo balooya n'abalamuzi wali mu Constitutional Court ku landmark ruling eyabadde ey'okugaana Controversial Computer Misuse Act. Abaayagala okuyisa ekiteeka kino eky'okukozesa obubi kompyuta kubanga kino oba oli awo kyandibadde kikozesebwa okubeera nga bakijjanya oba okuteeka awazibu eri abantu nga ye. Era yeebazizza nnyo abalamuzi ne balooya abasobodde okubeera nga munnange bakola ku nsonga eyo kubanga jjukira nti kino kyabadde kigenda kuleetebwa okubeera nga banoonya bayigga bakijjanya aba opposition. Dr. Zedriga agamba nti nno nga bamukutte nga ali eyo mu bulumu bwabwe obujjudde enzikiza n'abalala bwe bamukwata nabo oba be yasangayo baalabulwa obutayogera eri bannamawulire ne balabulwa nti singa bagezaako kubeera nga babalaba nga boogedde eri bannamawulire bagenda kuddamu babakwate babapiikingi era nti bamanyi amaka gaabwe babamanyiko buli kimu tugenda kudda tubakwate. Bano abasajja baagala nti bw'oba okufa ekiziiro oba eyo kuga toyogera ku ngeri gye baakukubamu, toyogera ku kiki, toyogera bw'oba baakureepinga, toyogera kubanga emize gyonna bagirina abo abasajja era bagikola
kubanga batunyumiza nti eyo gye batokiyalingira abantu. Omusajja anywa enjaga afuluma naga n'agifuuwa n'akomawo n'akuba n'atuyana n'addayo n'anywa n'akomawo. Mu mbeera bakuwa agasajja bwe gatu gakube kwegamba bagenda okutuukako ng'oyogera bwogezi mbu bye baagala okuwulira. Kati bano babakwata nga balina okubeera nga beegaana Kyagulanyi. Balina okukola ki naye nga balina emisango gye babataddeko mbu ejja inciting violence naye ng'ekituufu baali baagala beegaane Kyagulanyi nga basuubira okuba nti Kyagulanyi bagenda kumukwata naye tebaasobola kubeera nga bamukwata. Kakati Nina Zedwiga atunnyonnyola bingi nnyo naye nga teweerabira nti aba maintenance palace balina solar systems, balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako kuba installing. Ate nga Hillside View Apartments zino zisangibwa Jjanyu ku kyaki. Bw'oba onoonya ejjanyu ku kyaki kitegeeza nti twogera ku Entebbe Road awo wetuli. Bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyu ku kyaki. Bw'otuuka ejjanyu ku kyaki webali Hillside View Apartments. Transport okuva ku airport naddala oba okumpi awo wa bwereere. Aba Amora Beauty bano balina shea butter mu bipimo byonna gwe bali badde bwetaaga bamulina mu bungi. Shea butter bwe twogera ku anti-aging abantu abatayagala kukaddiwa teryagala kukaddiwa by the way. Kati enkanyanya shea butter jazikujjako. Ono shea butter ali organic temuli chemical. Bw'oba oyagala kweyerusa kukola bikiti akuumira ku natural skin. Kati bamulina shea butter mu bungi. Balina shea butter soap ow'ebika eby'enjawulo. Ate nga shea butter bamukolamu ne oil agenda mu nviiri zo ne ku sikiini. Ne bw'oba oyagala kulyako shea butter waali kugambye nti ono ali organic. Kakati munange aba Amora Beauty bamulina mu bungi. Balina n'ebirala bingi nnyo bye sisobola kubeera nga nkunnyonnyola wano kuba bingi. Balina oils eziri natural. Okitegedde? Eziweerirako ddala beba Amora Beauty. Dokita waali wano ku Uganda at large era gwe munnange bw'obanga olina ebirwadde tofana birwadde. Dokita waali ate era si mukalubo. Ne bw'oba oyagala kumanya kumwebuuzaako yita ku namba yange esembeyo 7 nkuwe namba ya dokita. Ate nga osobola okumusanga ku Uganda at large bw'eteekamu Dokita Kigwagwa ojja kuba omulaba ng'ayogera akunnyonnyole oba byakunnyonnyola ebitonotono osobola okubeera nga munnange obimanya. Kakati nze njogera naye dokita ebintu bingi ayinza okuŋŋamba nti kino kwamulina okumanya obuzibu ku bulamu bwo buyinza kuvaawa. Awo ojja kutegeera lwaki osobola okwekuuma ng'oli mulamu era okola otya. Ajja kuwa amagezi. Kakati munnange tuddeyo ku Nina Zedwiga newankubadde nga munnange akyali mu trauma naye ye agamba nti tagenda kubanyiigira era agamba nti abamutulugunya yabasonyiwa nti newankubadde nga bamuyisa bubi nnyo naye si emishoni ye. Mishoni ye eva eri Katonda Almighty Power. Kakati bano tebatujja ku mulamuwa kubanga bo kibali mu DNA ebutemu bo batemu bassi era nkugambye. Kakati Zedwiga nga bwekugenda nti kati essaawa eno ye Deputy President wa Northern Uganda ate nga ye Acting President yawambibwa mu makati g'omwezi January nga twakava mu kalulu awo n'amala ennaku 40 mu detention nga bamusibye nga tebanaba kubeera nga bamuwa bail wali mu kkooti eggulu nga bagamba nti nno bamuvunaana misango gya kukuma muliro mu bantu. Eyo baali beekwasa naye ng'ekituufu kiri nti baali baagala beegaane Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati omukyalo ono muvumu nnyo era yagamba nti akyagendera ddala mu maaso okubeera nga akola emirimu paka ng'eggwanga linunuddwa. Paka ng'eggwanga likoze eki? Linunuddwa. Tumusabire era bannayuganda bonna bandibadde babeera resilient ng'omukyalo ono okusobola okubeera nti eggwanga lyaffe lifuna abantu nga boogera ekintu kimu bonna olulimi lwe lumu nga bwe kyali mu kalulu. Bannayuganda baawa Kyagulanyi akalulu. Bo akalulu baakamuwa abasajja bo nga bamanyi kano tugenda kabba
then tugende ku nguudo nga tebannaba kugendako, then tubakube tutte tukole tutya. Era bwe kyali abasajja be baali basooseeyo ku kkubo nga balina emiggo, balina emmundu, balina buli kimu, nga balinze abantu abeekalakaasa. Kati abantu baatya mu ngeri efaanaganako bwetyo okubanja akalulu kaabwe. Oba oli awo nti twalirabye emirambo egikola ki, egiwerako. Ekintu kye twalyagala ekintu kibe peaceful, just kuba obuwanguzi bwali bwe buli, akalulu ng'abantu bakakubye era nga balonze be baagala, nga bo bali mu kubeera nga babba akalulu buli wamu, ba MP bakyanga, bamaze okukyanga ka Museveni. Olwaba okulangirira Museveni baali bamanyi nti kati awo Kyagulanyi bajja kuba bagenda naye mukwata bakole batya, ebintu tebyatambula mu layini nga bwe baali babibala. Tubula nga n'obuuma baabutta bu biometric, baabutta nga bamanyi nti abaana baali batambudde buli wamu, register bazirina, bamanyi bino, bamanyi nga tetujja kusobola mulembe guno, tetujja gusobola, tusobola bire ebyaffe. Era okukakana nga bintu kimu munnange bakikyankalanyizza. Tetugenda kussa mukono kuba bagamba nti akugoba tabula bukyakusuuza. Yes, ate omuntu alina emicungwa 5 tabanga omuntu alina ekiseera ekikalu. Oli abamu n'emicungwa gye 5 asobola okukamulako ogumu n'amalako ewiiki ng'anywa. Kakati obuwanguzi bwe tuzze tutuukako 2021 bwatukola bulungi nnyo. 2026 twamala eggobe mu kibya. Bakimanyi bulungi nnyo era ensi yonna yakitegeera. Kakati munaye tewejjusa. Naye gwe ky'oba omanya nti kakati ebyo byaggwa ebyokulonda Museveni twamuwa omukisa. Twagumuwa democratic process gye yali agala tuyitemu ensi yonna gyeteekamu ekitiibwa ey'okusuula akalulu twagikola. Kakati ate mutwagaza ki? Maaso ku lutimbe kabina kuki? Ku ddongo.